kubeerwa omubaka wa Paalamenti owa Nnyendo Mukungwe Mpuuga Nsamba atongozza enteekateeka y'okuzimbira abakadde ennyumba basobole okusula obulungi. Enteekateeka eno agitongolezza ku kyalo Kiyimbwa ne Kirumba mu divizoni y'Ennyendo Mukungwe ng'eno aliko abakadde bakwasizza amayumba ge yabazimbidde. Omubaka Mpuuga asinzidde wano n'ategeeza nti ennyumba abakadde mwe babadde basula zibadde zikutte mu mbinabina nga mu biseera eby'enkuba basanga okusoomoozebwa okw'amaanyi ate nga n'abalala babadde bababudamya, ekintu ekikaluubirizza nnyo obulamu bwabwe era ng'ekikolwa eky'okubazimbira kyakubayambako okubagobako abasaatuuza abanyaga ettaka ly'abakadde. Bwe twajja wano nga lw'ebizibu bibiri, ennyumba naye nga n'ettaka balitwala, tugamba katumuteerewo akayumba. Omubbi ne bw'anaabanga azze kubba n'asangawo akayumba k'omukadde ono ajja kumanya nti wano waliwo nannyiniko. Mu ngeri y'emu asabye gavumenti okufa ku bakadde kubanga buvunaanyizibwa bwabwe naddala ng'ebafaako mu by'ensula, okwambala n'okulya mu kifo ky'okubawa obusammambiro. Mu nsi ezirimu abantu abategeevu, omuntu bw'atuuka mu myaka egimuyisa senior citizen alabirirwa. Wabeerawo omutemwa ogulabibwa nti abakadde bajjanjabwa, bafuna bye basula, bafuna kye balya. Ne mu gavumenti eyagwa ng'abalina omukutu be beeyongeza, ebyo tebiriiwo. Ono era alambuludde nti bo ng'abakulembeze kibakwasa ensonyi okulaba ng'abakadde bawangaalira mu mbeera embi, kwe kusalawo okuvaayo okubadduukirira. Sobola kuzinda mukadde ono goloofa, naye singa tukeera ku makya n'afiira mu nnyumba ng'omuyaga oba amataba gamututte, ffe tujja okuswala. Ye omubaka wa Paalamenti omukyalo ow'ekibuga Masaka, Juliet Kakande Nakabuye, asabye gavumenti ekendeze ku myaka gy'etandikirako okugabirako ssente z'abakadde kubanga abantu abasinga mu Uganda okutuuka ku myaka 80 kiba kizibu. Era gavumenti erina okuvaayo, tulwanye nnyo okulaba ng'emyaka gy'abakadde gikakkana. Waakiri omuntu ayambibwe okuva ku myaka nga 65, myaka 80 abantu tebakyawangala kutuuka ku myaka egyo. Ono era yennyamidde olw'abasika abatunda ebintu bye babeera babalekera okukuuma, olwo ne baleka ab'eŋŋanda naddala abakadde mu miranga. Obusika buvunaanyizibwa bukulembeze, kati ate gwe omukulembeze ate gwokola ebintu ebiddiriza ddala ki ebigenda okuzza famire emabega. Ssentebe wa divizoni y'Ennyendo Mukungwe Michael Mulindwa Nakumusana awanjagidde gavumenti eveeyo nnyo ku nsula, endya, obujjanjabi n'ebyetaago ebirala bw'ebanga yakuzimba mu muntu omutima ogwagala eggwanga lyabwe. Buvunaanyizibwa bwayo okulabika nti abantu beetwala balya, bajjanjabibwa, basula bulungi, bambala, abaana basoma. Babakadde bano okuli Mauricia Nalumansi ne Teddy Tushabe balombozza embeera gye babadde bawangaaliramu eby'okusoberwa n'okusekererwa. Bano era basiimye omubaka Mpuuga olw'okubadduukirira n'abajja mu mbeera embi. Neebaza omubaka Mpuuga Nsamba okungulira ekintu kino kyane nga siteebereza. Neebaza nnyo Mukama nti bonna abampeere bye basinga okwetaaga. Shafiki Galiwango. Webale nnyo Shafik Galiwango, tutussaako amawulire ago. Ate bwe tweyongerayo kyo ekitongole kya Tender Mercies Outreach